Enteeseganya ya Uganda ne Saudi egenda mu maaso. Bakadaama ab'enjawulo bagyogeddeko naye nga basinze nnyo okussa essira ku kintu ky'omusaala okubeera nga bafuna ssente entono okusinziira ku bakadaama. Ngenda kuba nga mpuleyingira voice note z'abakadaama nga boogera ku kintu kino. Tubawe omukisa mu gavumenti kuba gavumenti ewuliriza amaloboozi gaffe bwe tubeera tugataddeyo. Ate era ng'ojja kugenda okwesanga nga owantu we basobola okugenda ne bawuliriza amaloboozi ag'enjawulo Kadaama TV kuba babeerako. Ekintu kye muyinza okiraba nga ekyokusaaga nti gavumenti eyagala kuteesa naye mujjukire nti vidiyo zammwe ze mukola gavumenti eba eziraba. Emiranga gyammwe gye mukuba gavumenti eba egiwulira. Nze njagala okubuulira nti mu gavumenti mulimu omuntu nga ye eva agamba alina okucekinga Kadaama TV. Minisita of Labour erina okugenda n'ecekinga Kadaama TV. Abantu baffe be tuweerezaayo amaloboozi agavaayo gakola gatya. Y'ensonga lwaki vidiyo ze Saudi Arabia ze zisinze okutrendinga. Mu kutrendinga kuno Minisita of Labour ne Ugandan government yonna wamu n'ebekikwataganyako bavuddeyo ne baagala okubeera nga bakyusa embeera bakadaama gye bakoleramu nga basinziira ku biki bye mwogerako. Okukaaba kwammwe n'okubeera nga mukola ebintu eby'enjawulo n'okubeera nga mufulumya vidiyo ez'enjawulo babeera baziraba era batuusa ekiseera ne bagamba nti time yakubeera nga bareactinga. So tugenda kubeera nga tuwuliriza amaloboozi g'abakadaama bano ag'enjawulo. Kyalonya buli Kadaama TV. Mr. Kadaama TV taata weebale nnyo weebalire ddala kubanga otuusaako ensonga zaffe. Bannange tulina kye tulikuwa Katonda yekka na bulamu bwe tuba tukusabira. Ku nsonga za Uganda okutegeeragana ne Saudi Arabia nkisanyukidde ndi musanyufu. Naye mu byonna nga taata tonna temunnasayininga kirala musooke mutunuulire omusaala. Kadaama TV nze akubuulira Omuwarabu n'omugamba nti Kadaama ateekwa okufuna ssente bwe ziti agannyaba Omuwarabu ajja zitoola. Temutiitira temuddiriza kigere, temutiitira we mukutte we watuufu, temutiitira. Bano abantu tebalina kye basobola kwekolera ffe ne bagamba ssente mmeka Omuwarabu ajja ziwa. Bannange akasaala, bannange tuusa eddoboozi lyaffe taata Mukama yajja okuwa. Kalaba ne bataakwe ne Katonda ajja kuwangaaza. Tuusa eddoboozi lyaffe naffe tubeeko kye twekolera. Akasaala Omuwarabu ng'akoze n'omuwala ng'omuwala amukoledde takyayagala Muwarabu kuta muwala Munnayuganda ng'abadde akola bulungi. Naye Omunnayuganda ekimuzaayo kunoonya nsenenwa kasente kangiko kasente. Bannange oba njogere ki ne Kadaama TV bale nnyo bali ddala by'okola naye mu ntegeeragana zokka basooka akasaala. Abaana bano ababagambye nti tebabatwale n'abaana babatwale mu ddwaliro babe nga tulina gundi zaffe mu malwaliro bateekewo eddwaliro bagambe nti gundi bweki gwe eddwaliro lyo lye lino. Era mu boosi w'omugamba nze ngenda mu ddwaliro ntwala mu ddwaliro wano wannuma n'ekyobulwadde mukyogereko okuba nga Kadaama bw'aba mulwadde alina okuwummula nga mulwadde. Kadaama TV byebyo naye bale nnyo balire ddala taata kutuusa ddoboozi ly'abakadaama. Mukama yabakuwangaaza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kadaama TV mukwano ogamba otya obulamu bugamba ki? Nange endowooza yange bannange era nze neebaza gavumenti ya Uganda okuba nti esobodde okuvaayo n'ebeera ng'esobola okujja okulongoosa okuteeka ennongoosereza mu mateeka ge baakola e Saudi Arabia. Bannange tunyigirizibwa, bannange tuyisibwa bubi. N'olwala gwe tolirwalako, teri kulwala. Oba oli mulwadde oba toli mulwadde
teri kulwala. Otuba tusayininga contract batugamba mu wiiki tulinamu olunaku olw'okuwummula, naye okola okuva Monday up to Sunday n'oddamu okuva Monday up to Sunday, omwezi ne guggwako okola emisana okola ekiro. Ate nga bakulaba bubi, tebakulaba nga muntu, batuyisanga omanyi embwa. Bano abantu batuyisa, tebatutwala nga bantu. Bannange, bano abantu bazibu nnyo. Kadama TV ndi musanyufu nnyo. Ndi musanyufu nnyo, naye ng'abaana babawe ebisumuluzo bya luumu zaabwe mwe basula. Batuwe ebisumuluzo bya luumu zaffe mwe tusula. Oyingire naye webake mu luumu yo omanye nti oli seefu, obulamu bwo buli seefu. Naye bano abantu balina ebikolobero ebya buli kika, be batumma luumu, ebisumuluzo bya luumu, n'osula nga amatu gali bweru. Ogamba bakyeki nantuukako bakyeki, naye obamanya nti weesiriddeyo ebiddiriro bimanya nkeera, naye n'osula nga amatu gali bweru, buli akakuba gwo ne kakubira mu ggwe weebasenga okooye, teweebase kuwummuza bwongo bumaliza ku ttaka kubanga weeraliikirira oluggi si lusibe. Bannange, gavumenti etuyambe, naye abaana tuli mu mbeera eyeraliikiriza. Ssebo gyebaleko ssebo, obulamu bugamba ki? Kansule nti oli bulungi, tolina luzibu. Kakati mukwano nange mbadde ku ka audios ko, manye ku videos ebadde ku YouTube gy'osindise ey'abakadaama e Saudi. Naye nze olaba Mr. Kadama kyembadde ngamba, gyo bateekewo nnyo etteeka ekkakali mu Saudi Arabia, kubanga Saudi Arabia enyigiriza nnyo abaana, ate netteeka kano akanyigirizo ko ke banyigiriza abaana sinnakawulyako nga bakoogera, kale mpira boogera ku birala. Naye nga Saudi Arabia omanyi nti abaana gye bali, naye nga babamma ne layini ekola mu eyo ensi, nga layini bye babaleetera bikola ku data yekka, ate nga tosobola kukebera na data ngeri ki gy'omuteekako, ngeri ki gy'aweddeko ne gy'okola ki. Ne wagenda okuggwako tebabiraba, layini tekuba, tolina wookebera nti data aliwo asigaddeko, oba okitegeera. Kale kwegamba ne babeera mu kunyigiriza, tebabatwala nga bantu. Kyokka nga n'ebintu by'ewaka byennyini tebabibagulira, buli kimu kale nga bali mu kunyigiriza. Naye eryo etteeka lyo balinywezeeko kubanga naffe we twali mu Oman. Mu Oman twabonaabona naye okuva ye mwasibawokko, ate kati abaana bali bulungi, abaliyo bo baliko bulungiko. Kati so ne Saudi nayo bagikolenga Oman, waakiri basooke bagiwummuzeemu, oluusi nawo tunaafunako ku buweerero. Mr. Kadama gyebaleko ssebo, kigenda gitya? Atusuubire emirungi. Naffe nno gye tuli eno mu baana abasajja abakambwe, tutuba nakyo bannange. Naye nze bannange, nze kambabuulire ekintu kimu. Nze amawulire ago ge babadde oba agali ku amawulire ago agali ku social media kati agagamba nti abakozi abaganda balekeraawo okujja okukola eno, nze bannange mbabuulire ngawagira emirundi 10, ngawagira, kubanga banneemwe ababiwakanya temumanyi mbeera ze tukoleramu, temumanyi mbeera ze tuyitamu, okiwulira. Era nze bwe bagamba nti gavumenti ya Uganda yabaaninze abameedi okujja okukolera eno, nze nkiwagira era nkyagala nnyo, sijja kulimba. Nze nkyagala, sijja kubuulira mannya gano kuba ntera okwogerako naawe era nkugoberera nnyo ku YouTube. Naye nze bwe bagamba nti bameedi balekeraawo okujja okukolera eno, bannammwe ebintu bino mubiyita bya muzannyo, naye abaana bangi babonaabonera eno, abaana bangi bafiira eno, abaana bangi bafunira eno endwadde, abaana bangi bayisibwa bubi. Mmwe bye mulabako bye bitono, kubanga jjukira abantu bano batugaana amasimu. Okiwulira taata, abantu bano ebiseera ebisinga olugenda mu nnyumba ne bakugaana essimu nga tebaagala obeere na ssimu. Bakugaana essimu lwa nsonga eno, batugaana amasimu gano lwa nsonga. Baba tebaagala oyogera embeera gy'oyitamu, baba tebaagala obuulireko muntu yonna engeri gye bakuyisaamu. Batugaana amasimu gano olw'okuba tebaagala
tebaagala bantu baffe bamanye, tebaagala oyogere, tebaagala oyogere ku mbeera gy'oyitamu. So nze bannange mbabulire sijja kubalimba ku mbeera ze tuyitamu. Kati teebereza ebbanga lyaffe lye tukolera ligenda liggwako, abamu liweddeko, naye bakkakalwampako oyongere obakolere. Era nze bwe nalabye amawulire ago nasanyuse nnyo, ne ŋŋamba ye bizinensi bagibaaninge, osanga abantu bano banaakyusaamu mu mbeera zaabwe. Eriyo abali obulungi be mugamba nti bali bulungi, naye abaana abali bulungi mu nsi eno, saagala nnyo gyogera, abaana abali bulungi mu bantu bano be batono ennyo. Gwe kuba nga ku 10 kuliko abaana nga 3 oba 4 abakugamba nti nze wendi ndi bulungi, naye ng'abasinga ebizibu byebimu bye tukaaba. Okulya eyo gundi nkulu nnyo, nkulu nnyo, okusasulwa nga mulimu ebintu by'olabira ddala. Kati nze ekyokuwaliriza omuntu okusayininga contract mbadde mpulira kiwulire, naye nange kyantuuseeko ayogera, kubanga kati we bali balabika bayagala nyongere nkole, naye baagala kikola lwa mpaka. Mukiwulira bannange, baagala nkikole lwa mpaka. Mmazeeko naye kugamba obagamba nti kaŋŋende nakyo tebakikkiriza. Baagala oyongere obakolere naye nga lwa mpaka. Lwaki? Ebyo byonna ebyo mulina otulwanirira. Gavumenti yaffe yeyina otulwanirira. Okiwulira bannaye webaga gavumenti nga yayogeddeko, nze nakisabirira nadda. Oba bizinensi bagibaaninga bagibaaninge. Okiwulira, oba bizinensi ebaaningibwe ebaaningibwe. Abantu bano bakyuseemu mu mbeera zaabwe, bakyuseemu mu mpisa zaabwe, ate nga basobola okukyusa. Mbuuza lwaki? Okumanyi basobola okukyusa, bw'oweza omwaka ne balaba ngu ebbanga ligenderedde onaatera, bagenda balekerawo okukucunya ennyo, bataataamuka ebimu, nolaba ng'embeera awaka ekyuse, tebakyakulondoola nnyo biki. Naye muganda wange wano nga waakayingira ekiyumba, Mr. Kadaama nkubuulire, mwami Kadaama oyinza. Halo Kadaama TV, nze nsooka okubeebaza nti mwebaza ne ttiimu yo yonna, Mukama abawe omukisa. Mwebale okubeerawo ku ba Kadaama, mwebale obutatusosola ate, lwakuba temutusosola ne waaba ng'omuntu tamanyi Luzungu era mumuwuliriza ne mwogera, lwakuba abaana ba Kadaama tuli eno baaki tetumanyi kusoma, tetumanyi Luzungu, nga obwetaaga omuntu anayogera ekintu n'okola ki n'owulira. Nze mbeebaza bwebazi, Mukama abawe omukisa. Nze mpagira, nze kyenyiza okwogerako ekyo ekya gavumenti ya Uganda ne Saudi. Kituufu nze nange nkiwagira. Abaana gavumenti ya Uganda kyeyogerako nange nkiwagira. Gavumenti ya Uganda ne Saudi basooke bateekerezeeko, balabe nga bakyusa mu mbeera gye batufugiramu. Okitegeera, abaana basome balyoke batandike okuyingira eno mu Saudi Arabia okukola, lwakuba naye Abanayuganda tubonaabona nnyo. Abanayuganda bannaye tubonaabona nnyo. Mpulirizaako odiyo k'omwana oyo ayogedde. Kituufu abaana batufuudira, abaana batuwandira, abaana kale kwegamba batulaba nga tuli kasasiro. Osibye otya no Mr. Kadaama TV? Kimanyi osibye bulungi mukwano. Kyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo mwenna abaweereza ba Kadaama TV. Bannange Mr. Kadaama TV, nze ntuusa okwebaza kwange gye muli mwenna abali mu kintu kino abaatugulirawo Kadaama TV. Bannange ntuusa okwebaza kwange nti weebale nnyo, mwebalire ddala kubeera nga mutuwa amawulire agali ku soosi amatuufu era amalungi. Bannange Mr. Kadaama TV, sirina kye nnyinza kuwa, wabula nnyina kusabira busabizi ssaala nti Mukama akumpeera obuwangaazi, ate Mukama agaziye ensawo zo, n'ez'abaana bo b'olibuuzadde nabo abawa omutima omulungi ng'ogugwo. Bambi nkwebaza ku lwa baganda bange abazzeeyo e Uganda, bonna abali mu nsi z'e Saudi Arabia. Naye Mr. Kadaama TV, nze nnyina ebirowoozo byange nange ebinnuma. Nga TV eno bwe yajja ng'esobola okutuusa amawulire kw'abo abantu abatuvunaanyizibwako ba gavumenti yaffe ey'e Uganda, nsazeewo bambi mpite wano ontuusizeeyo eddoboozi lyange
n'ebiteeso byange bino bye nnyina. Kweno embeera eriwo kati nti Saudi Arabia eri mu kuteesaganya ne Uganda. Butya we tulina okuba oba okutwongeza ku musaala oba okukola ki byonna bye bali mu kuteesaako. Bannange nze nkisanyukira, nakisanyukidde, kirungi nnyo, kirungi nnyo. Gavumenti yaffe eba yasazeewo eyingire mu nsonga zino, bannange twagisanyukidde nnyo, yeebale nnyo, yeebalire ddala. Naye tulina ebintu bye twetaaga gavumenti ebituteereko essira ebitukolere. Ddala ddala eteekeko omukono ogw'ekyuma. Oba kudda oba butadde eno laazima tugaane butadda, tunaafuna ensi endala. Naye nga bwe baba bakkiriza, tusaba ebintu bino bambi Kadaama TV babeere nga babitukolerako. Nze endowooza yange eri bw'eti era enteesa yange. Nze nsinzidde wano Saudi Arabia mu ttawuni Hairu wendi. Ebintu bino biriwo ebiti wammanga ebitubo by'omutwe waddala ffe bakadaama. Ensonga enkulu esookera ddala Mr. Kadaama TV eri bw'eti. Twetaaga gavumenti yaffe erabike ng'eteesa ne Saudi Arabia ku kintu ky'omusaala. Bannange omusaala guli wansi nnyo, tukolera obusente butini nnyo nnyo nnyo. Ng'ate obusente obwo obutini bakama baffe baba beetaagako twegulireko items zonna ezikozesebwa. Jjukira ebintu ebyo biri mu kontulakiti, naye omuwalabu abeera tamanyi kontulakiti. Twetaaga batwongeza omusaala. Waakiri batuwa akakadde kamu mu emitwalo ekitono, akakadde kamu mu emitwalo 6, ekitono kamu 6, first contract ebeere ya kamu 6. Bannange ke tuba tukolere Saudi Arabia kubanga bannange tukola nnyo, ate ekisooka tuyita mu kusomoozebwa kungi. Batusosola engeri gye tuli baddugavu, kwegamba omuntu omanyi okuba n'omuntu ng'akwenyala naye ng'ate ayagala okukozesa. Kale eyo embeera gye tusanga ebeera nzibu nnyo, titukola nnyo nnyo ate nga tuli mu kusosolebwa. Kwegamba oli bw'alaba ente olaba bye batubuzaabuza, batugamba nti gavumenti yeeba yitaddemu ssente tituteekamu pasipooti. Manyanga tetuteekamu ssente ki zonna. Kaakati ne bagenda bakuwuddiisa ne batakugamba nti gye tukutwala tukutunzeeyo obukadde 18 obwa Uganda oba obukadde 20. Ekyo kampuni za Uganda teri kampuni ekibuulira mwana nti tukutunze butunzi. Mr. Kadaama TV nze kyenjagala kampuni ezo zibeerawo ya ku bantu. Kubanga omuntu bw'omugamba nti gye tubatwala tubatundayo butunzi ssente, ekintu ekyo kitegeerekeka. Omuntu n'ava e Uganda ng'amanyi natunda obulamu bwange obukadde 18 ne babuwa gundi. Simanyi oba bituufu babiki nga bagamba bagala okugalawo Saudi Monetary Munnayuganda addamu okukomaawo ng'akola nga Meindi. Alabye ogamba muno mwagala okuteekaku amateeka, naye ekinsaba ekisooka simanyi oba ngenda okukomawo Saudi, simanyi oba ndamu okukomawo Saudi, simanyi. Naye musooke muteekeko amateeka ekikwatagana n'omusaala. Simanyi lwaki. Nze kanze famire gye nkolamu waliwo family relatives zaabwe, walimu aba Philippine, walimu aba Indonesia. Naye n'olaba omwana ebyakola tebifaanana n'ebyokola, nga bamuwa 1,500,000 oba obukadde 2, naye ng'ogwokolera 9,000 ze riyali 9. Naye ng'osobola okola weebaka ku makya, oluusi abaana bakuzuuka nga toyeebase yadde, ng'omukazi alina akasigiri nga tosobola okutuula ova essaawa y'otandikamu okukola oba ku makya toddamu kutuula okuggyako ng'ofuna etayimu oba ssaawa 2 oba essaawa 1 ng'oweebase. Jjukira olina famire erimu abaana, toyinza okwebaka olumu, oyinza obuteebaka.